po jako akawuwo. Abatuuze ku kyalo Bbozo mu ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bakyali mu kutya oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okulumba omu ku batuuze munnaabwe ng'ono amanyiddwa nga Enrese Ebyoto ng'omulimu gwe gwakola gwa kuvuga bodaboda ne bamutuusaako obulabe ng'era bwe twogerera akyali mu ddwaliro gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi. Mbeera mbi bamukubye ekiwundu kinene ku mutwe, bamumenye essaabiro, bamunuubudde, ebigere baabifumise. N'ekyokukola ne kimbula naye oluvannyuma emutuddeko mu ka-TV ne baŋŋamba nti bo tebalina kyuma kikebera mutwe kati babadde bansibidde kunteeka mulabu. Nnyina wa Ssebyoto wamu n'abatuuze batunnyonnyodde embeera yonna nga bwe yabadde. Jo yajinjako jjo saawa 4 ngamba agenze wamma mu kyalo kumutwalira bintu bye. Kaakati nange piki gye nkolerako ngivugirako amata saawa 11 bangenda kukola. Kati natuusa saawa nga 8 ne ngamba nti ono atadda abadde atya. Kuba tetumanyi ekiwundu kiri ku mutwe. Aba bijambiya be batuuse Newa yabadde besaawa nga 9 mubavaayo ne mukuluwa. kubanga naffe wali yavuddewo misana. Ebyo bibadde bikyalyawo ku kyalo Nsanja ekisangibwa mu Katosi Town Council ne wavaayo amawulire ag'okuteeka mutuuze munnaabwe ategeerekese engalo ze Saddam ku mudumu gw'emmondo nga bamupeeka ensimbi ze yatunze mu nnuuni. Zaabadde ssaawa 5 nga bamuyita Saddam n'agaana okuyita kati ne bagenda ne batandika okkoona eddinisa lye ne ligaana. Ne badda ku luggi lw'emmanju nayo ne lugaana ne bakomawo ne bakoona eddinisa ne balyasa ne bamugamba ggulawo busimanga oba oyagala obulamu tuwe ssente. Ne bamugamba tuwe ssente z'osuubulamu esimanga ente n'abagamba ziizino. Ne bamugamba osigazaayo endala n'abagamba nedda zino zokka zennyina. Bano batunnyonnyodde bino byonna nga bwe byabadde era ne basinziira wano ne bawanjagira ebitongole ebikuumaddembe okubongera obukuumi kubanga obulamu bwabwe we twogerera buli mu matigga. Bwe balabye nga bakoona nnyo n'abagamba baani abo n'abagamba mundeke munjagazaaki. Nga ye yennyini yagamba nti mundeke munjagazaaki mundeke sirina ssente mundeke. Aba tagenze kutta muntu. Kuba oli wakwira watedirisa aba agenda kutta muntu. Nga wawonye. Era yawonyeze namugambye kasamulamu. Oba mwevu ng'oli mulamu oba mugagga. Kubanga bavuka batugamba okukola ebintu byalina kola bikole. Omubaka wa Mukono y'Amaserengeta Kayondo Fred alaze obwennyamivu eri abantu abatandise okukola obulumbaganyi ku bannaabwe wabula n'asaba ebitongole ebikuumaddembe okwongera amaanyi mu bukuumi mu kiseera kino. Naye twagala okujjukiza gavumenti nti ekimu ku mulimu omukulu constitution gwegiwa kukuuma abantu baayo n'ebintu byabwe. Kati obulumbaganyi ng'ebijambiya bisusse Masaka ng'abantu bange e Mukono abaana bakuba obuyondo aba bodaboda abantu bayingira mu nnyumba nga babasaba ssente nga n'abantu bayina emmundu. Kabonero ak'enkukunala akalaga ti gavumenti eremeddwa omulimu gwayo ogugiweebwa ssemateeka. Mu ngeri y'emu y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Hajjati Fatuma Ndisaba ono yagumiza bannamukono nti bagenda kulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno era n'asaba n'abakulembeze b'oku byalo okuzzaawo enteekateeka y'amayumba 10. Obubbi obwo obutonotono obw'okumenya amayumba, obw'okubba obusawo ku bakyala, obw'okunyaga ebisolo mu bantu bumwebuli era tulwana ng'abakolera security okulaba nga ababbi tubamala mu district yaffe. Naye obumenyi bw'amateeka ng'obw'ebijambiya twebaza Katonda nti bubadde tebunaba kutuuka Mukono era tusaba atutaase bulemere ddala okutuuka e Mukono. Wabula kaweefube waffe ow'okwogerako n'abatwala poliisi e Mukono agudde butaka oluvannyuma lwa bano essimu zaabwe obutabaako. Kale ekyalo kino kaŋŋambe oba baana ba ku kyalo babbi fitina oba babbi bubbi kubanga naffe bajjanga nga tetuliiwo ne bajja ne bakikiitanya olujja emmanju ne bakikiitanya paka we navaayo ku mazzi n'enzira ewaka naye n'ebintu by'omu nnyumba ebisinga baabyonoonye akuba ekyanyameze tebantuuseko wendi mu kasenge mwe nabadde ne bakakola ne balemererwa ne mbasindigira ssente awo obudda nziyisa wansi ne mbawa emitwalo gy'abadde 7 kuba ze nabadde nazo. Poliisi yeekuba ne tata w'omwana ne bamuta
omwana kati badde bamuddusa okumala ebbanga taliiko naye yalabiddwako kuno mu nnaku nga zino ennaku ziringa 3 nnyo emabega naye alina ab'ebijambiya batambula nabo era bazze basse kuyita muvubuka oyo yagenza okumpita ekiro saazadde nga nnyo okunkubiriso nanga toni bakooni ewange. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye era basigadde awo nga ate nagenza abasajja balina n'amamundu kuba abangambye ddaawo bulungi tukwetegereze bulungi otekeko ttooki. Nnengera omusajja abeesibye obukookolo